Members, Madam Speaker. Olutuula lwa Palamenti akawungeezi ka leero lukulembeddwamu okubaganya ebirowoozo ku nteekateeka ya gavumenti empya gye yatuumye Parish Development Model ey'okuteeka ensimbi z'okwekulaakulanya ku miruka ng'ababaka bagamba nti eno abakulu baagipapidde. Tugamba minisita asooka atunuulira ebintu ebibaddewo ebigenzeemu ssente, entandikwa ez'abavubuka bonna bagaggawale n'ebirala bingi n'emyoga egyakagenda mu nnaku zino ez'akalulu alabe bwe bitambudde bireese magobaaki alyoka aleetewo ekipya. Minisita w'ebyensimbi Matiya Kasaija naye akomyewo okwongera okuttaanya ezimu ku nsonga ezaasigala zirumidde mu nkola eno naddala ey'okuggyawo ensawo ewanirira ebibiina by'abakyala. Ono yejjuludde n'ategeeza ng'ensimbi z'abakyala n'abavubuka bwe zitagenda kugattibwa mu nkola eno nga basazeewo okuzirekera minisitule y'ekikula ky'abantu. The transition period to the parish development model is planned to last a maximum period of 2 financial years. The success lessons from these programs and the existing staff will undoubtedly benefit the parish model and its secretariat in the Ministry of Local Government. Kino kisanyusizza abamu ku babaka naddala abakyala. He has increased the money for the women to 40%, and this is what we wanted because we saw 30% as very little. Then it has been ring-fenced, so we are now sure that this money will go to the women rather than be in the open pool. Kyokka ababaka abasinga obuzibu babulina ku ngeri gavumenti gy'epapiddemu enkola eno nga tewali yadde okunoonyereza okukoleddwa okuzuula oba ng'enaatuukiriza ebiruubirirwa by'okukulaakulanya bannansi. Tubadde tulina kunoonya bunoonya ngeri gye twongera nsimbi mu by'obulimi, mu by'obulunzi n'ebintu ebirala. Kuteekawo biyamba abantu kukendeeza post service losses, kasolo waffe asobole osigala ng'agenda Kenya nawa. Ekyennyamiza kwe kuba nti ensimbi z'okuvujjirira enteekateeka eno gavumenti naye esuubira kuzifuna ng'eyita mu kusala ku nsimbi z'ebyobulimi. Kimodo si kibi. Ssente ezo tuzeetaga singa gavumenti ebadde erina weezijja awalala. Naye kye bajjawo kya mugaso nnyo okusinga kye tufuna. Ebyokuteeka mu ttaka Katonda agamba nti nedda ebyo kati tubiveeko tubawe esente. Esente ezo abantu bajja kuzirya buli. So twagala modo nungi naye tutwagala kukatinga budget kuva mu agriculture tuteeke sente mu parish model. Ensimbi eziri mu buwumbi 400 minisita ze yayogerako nti ze z'okuddukanya enteekateeka eno era nga buli muluka gwa kufunako obukadde 38. Ababaka bagamba nti buno busammambiro bw'oba ng'ogeraageranyizza ku bungi bw'abantu. 38 z'ogenda okuwa omuluka tizina kye zisobola kukola okuggyako ng'ozigabye bugabi abantu baziweemu allowance bazinywemu walagi kubanga abasinga obungi abamu tebalinayo. Enteekateeka eno esuubirwa okulindiriramu emyezi emitono ng'embalirira y'omwaka 2022 etandise okukola kiwa abakulu ekyanya okufuna abakulu b'emiruka n'okubatendeka. Minisita Kasaija agamba nti batunuulidde emiruka 1,000 okuganyulwa mu nkola eno esuubirwa okutandika mu mwezi Gwekumi. Are we now going to bring staff or individuals from heaven? Are we not going to still use the same